Okuva essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukoddomi we, kabona wa Midiyaani, n'atwala ekisibo n'akiyisa mu ddungu, n'atuuka ku lusozi lwa Katonda oluyitibwa Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi olw'omuliro okuva mu wakati w'ekisaka. Musa n'alaba ekisaka ekyo nga kyaka omuliro naye nga tekisiriira. Musa n'ayogera nti, kansembere neetegereza ekintu kino ekikulu. Ndabe ekigaana ekisaka kino okusiriira. Mukama bwe yalaba ng'asembera okwetegereza, n'amuyita ng'ayima wakati mu kisaka nti, Musa, Musa. Musa n'ayitaba nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tosembera wano, ggyamu engatto zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu kitukuvu. N'ayogera nate nti, nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Musa ne yeebikka mu maaso kubanga yatya okutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe olw'abo ababakozesa. Ntegeeredde ddala okubonaabona kwabwe, era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri n'okubaggya mu nsi eyo, mbayingize mu nsi ennungi era engazi, ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, erimu kati Abakanani, Abakiiti, Abamooli, Abaperezi, Abakiivi n'Abayebusi. Kale kaakano okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, era ndabye engeri Abamisiri gye bababonyaabonyaamu. Kale nno jangu nkutume eri Falaawo mu Misiri, oggyeyo abaana ba Isirayiri abantu bange. Musa n'agamba Katonda nti, nze ani agenda e Misiri eri Falaawo okuggyayo abaana ba Isirayiri? Katonda n'amugamba nti, mazima ndibeera wamu naawe, era kano ke kabonero akali kukakasa nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, mulisinziza ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti, laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri, ne bagamba nti, Katonda wa bajjajjammwe yantumye eri mmwe, nabo balimbuuza nti erinnya lye y'ani? Ndibaddamu ntya? Katonda n'amugamba nti, ninga bwe ndi. N'ayogera nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, ndi yantumye eri mmwe. Katonda nate n'agamba Musa nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, Mukama Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo yantumye eri mmwe. Eryo ly'erinnya lyange emirembe n'emirembe, era bwentyo bwe najjukirwanga emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanya abakadde ba Isirayiri bonna, obagambe nti Mukama Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era owa Yakobo, yandabikira n'aŋŋamba nti, nzize gye muli era ndabye okubonaabona kwammwe mu Misiri. Maliridde okubaggya mu kubonaabona kw'e Misiri, mbayingize mu nsi ey'Omukanani, n'Omukiiti, n'Omwamoli, n'Omuperezi, n'Omukiivi, n'Omuyebusi, ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Balikkiriza bw'olibagamba era ggwe n'abakadde ba Isirayiri ne mulyoka mugenda eri kabaka wa Misiri ne mumugamba nti, Mukama Katonda w'Abaebbulaniya yatulabikira. Kale nno tukkirize tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe, era mmanyi nga kabaka w'e Misiri talibakkiriza kugenda okuggyako ng'awaliriziddwa n'omukono ogw'amaanyi. Nange ndikozesa obuyinza bwange n'enkola eby'amagero mu Misiri okugibonereza. Ebyo bwe biri ggwe alibaleka okugenda, Abayisirayiri ndibawa okwagalibwa Abamisiri, era temulivaayo ngalonsa. Buli mukazi Omuyisirayiri aligenda eri muliraanwa wo mu Misiri n'eri buli mukazi Omumisiri gw'abeera naye mu nnyumba, n'abasaba engoye n'ebintu ebya ffeeza n'ebya zaabu. Mulibitikka batabani bammwe ne bawala bammwe, bwe mutyo bwe mulitwala obugagga bw'Abamisiri.